Hallelujah, 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 hallelujah. I surrender to you, Jesus. Hallelujah. Sagala kaluisako manyi mukagala nnyo. Manyi okagadde nnyo, manyi ogenda gamba ate ng'okaggyeko mangu naye obudde bututwala kanti ndiggwa. Yeah. Naye nga mbalamusizaako nti mwasuze mutya balungi abaagalwa, kansuubire mwasuzeyo bulungi. Kusaba osharinge oba otuuse baluganda, sharinga ne munno omulala asobole okubeera nga tasubwa message eno. Hallelujah. I surrender, neewaayo okulabika nga njagala nkunoonye ate mpaayo omubiri gwange kulabika nga nnoonya okubeerawo okwo n'okwongera okumanya. Anyway, mbalamusizaako mwenna nti muli mutya, kansuubire gye muli balungi olw'ekisa eky'omutonzi, era kansuubire Mukama Katonda abakuumye bulungi nnyo, abakuumye nga temulina kyonna kibasumbuwa. Nange gye ndi Mukama akyankuumye, akyampadde ekisa, akyampadde omukka. Mbalamusizaako mami waffe era nga ye musumba waffe ow'obuweereza buno bwa Mukama Afaayo Ministries International, mami Apostle Kyambadde Farida. Kutumiddeko nnyo yonna gy'oli, emirimu gy'okola, tuwa ekitiibwa okubeerawo okwo n'obutabeerawo okwo, tukuwa ekitiibwa kubanga tuba tumanyi nti oli ku mirimu gya Mukama. Hallelujah. Nyongera okulamusaako mwenna nga mbakulisaayo mu mazuukira. Manyi ntera nnyo ate nengakyusa nengayita amazaalibwa, naye mbakulisaayo mu mazuukira ga Yesu Kristo, omwana ng'azuukidde. Hallelujah. Mbakulisaayo nti mwebale gayitamu, kansuubire gabatambulira bulungi olw'ekisa eky'omutonzi, nange gantambulira bulungi weewaawo. Mukyala Maganda, kutumiddeko nnyo wonna wooli. Mukama Katonda mukuumire, akunjagalire, manya nti nkwagala nnyo. Mu ngeri emu nyongera okutumirako abaana ba Mukama Afaayo mwenna abali ku platform eri eya WhatsApp, mwenna mbatumiddeko. Kyemanyi kati saawa eno mutumbudde ku saawa ey'omwenda, mutumbudde Sister Esther, kati kyemanyi otumbudde. Nkutumiddeko mukwano, weebala okuweereza Sister Rose, weebala okuweereza Sister Harriet Kukiriza, weebale Sister Harriet Mukisa, weebala oweereza Brother Sewankambo, Sister Momo, weebala omulimu gw'okola. Sister Najengo, Sister Sawiya, bannange muli bangi. Wengamba kubamenya Brother Moses, wengamba kubamenya nyinza osulawo nenkeesa n'olunaku olulala, naye nga mumanye nti mwenna mbaagala nnyo nga bwenkomeza nti nnyo. Bannaffe abarecevinze message zaffe mu kabokisi kamuyinza okubeera nga barecevinze message nga management ya Mukama Afaayo ekubuuzaako, ekulamusaako, ng'era erina byeyongera okubuuzaako. Kyemanyi kyagala obeere nti ate weekange buli nkomerero ya mwezi tugenda kuba nga tukikolanga nga tubuuza engeri gye experience nze Mukama Afaayo, biki by'oyagala tukyuse, biki by'owulira oyagala, ye wawe weetaaga okubeera nga ate tukola ki nga twongera okuyambako. Omanyi abantu mbeera eyo nga mulina embeera gye muyitamu, naye nga wandyagadde amazima amatuufu tuyimirire wamu naawe mu kusaba, nga weetaaga counseling and guidance, naye ng'ogamba omuntu atandikiddewa. Ennamba eyo gye nabateereddeko, ennamba eyo gy'oba ogendako oba ng'onoonya omuntu yennyini agenda okutwala mu counseling, eyo y'ennamba. Then w'obanga owulira ng'ogamba nti nze ndi ku Facebook, ennamba saafunye message, ennamba gy'osobola okugendako eri noti 742 ya ennamba gy'oyitako obeera nga oyagala ate tugweko kye tukuyamba. Then oba weetaaga musumba era ojja kuba omufuna ng'oyitse mu eyo ennamba. Hallelujah. Lwaki mbalwisaayo? Tugenda ku ddagala ery'omutima.
ddagala ly'omutima mutima gulwadde endwadde etawonyezeka omutima gulwadde naye kiki ekigenda okuwonya si kirala kyekino ekigenda okuwonya omutima gwo bwe guba nga gulwadde bwe guba nga gufunye mu depression bwe guba nga bingi ebikutuuseeko ekigenda okuwonya si kirala kyekitabo kya Mukama waffe kyeyatuwa ekigambo kye kyeyatuwa kubanga yagamba atayogererangako bweru bwa kigambo kye Eva ayogera ayita mu kitabo kino bw'ayogera ng'oli ku bibyo oyogera ku bigambo byo nga tebiri wano awo oli ku bibyo wabula woyita wano awo manya oli ku kituufu sagala balwisaayo Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaka Katonda wa Yakobo nkwebaza gwabukeseza ku makya ga leero nga tukyasa omuko gw'obulamu nkwebaza gwatukuumidde abantu baffe gye tutali nkwebaza gwakuumye abantu mu buweereza bwe kitange omwesigwa kibadde kisaakyo gabadde maanyiko kubadde kwagalako kitange mpisa omwoyo omutukuvu ajje abeerewo era ajje yaba yeeyogerera eri abantu be so sinze ku gwange taata omwesigwa tonganye okozesa amagezi gange wabula nyambiwa omwoyo omutukuvu ng'ebigambo bino biyita mu kamwa kange nze onfuula akazindaalo mw'otuusa wayise ebigambo byo bituuke eri omuntu oyo omutima ogubadde gumenyese omutima ogubadde gulwadde endwadde etawonyezeka guwone mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Ngenda kusaba obikule Bibliyo obanga olina peeni fune ekitabo kyo kya bulijjo ne Bibliyo then tugendeko mu Yeremiya. Tugenda sookera mu Yeremiya. Basookeze mu Yeremiya basookeze wa okay. Basookeza mu Yeremiya kubanga waggulu awo era nkuteereddewo ne nkugamba nti wava mu kibi waleka okwagala n'ofuuka omuti ogw'omu kibira. Katugenda kugenda mu Yeremiya ensula 2 olunyiriri olwa 21 wetunaava watembeka balala bembatwala. Haleluya. Yeremiya ensula 2 olunyiriri olwa 21 lugamba lutya? Era naye nali nkusimbye omuzabibu omulungi ensigo ey'amazima ameereere. Kale ofuuse otya gye ndi omuti ogwayonooneka ogw'omuzabibu ogw'omu kibira? Tukiddemu. Kale naye nali nkusimbye omuzabibu omulungi ensigo ey'amazima ameereere. Kale ofuuse otya gye ndi omuti ogwayonooneka ogw'omuzabibu ogw'omu kibira? Ekyamazima amatuufu gali nti tufuuse omuzabibu ogwayonooneka ogw'omu kibira era saagala obeere nga kino kyejjako kubanga mu nsi mubuze okwagala mu nsi abantu betta abantu omuntu atandika okukola munne ekibi naye ng'akimanyi bulungi kyakola kibi ate nga buli kumakya agamba nti mulokole era nga ye buli kaseera mukama naye Bibuli egamba etya? Egamba si buli agamba nti mukama wange mukama wange nti yalituuka muki mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abo boogamba nti bawoza mukama ebibala byabwe embala zaabwe zezibafuula abalokole. Embala yekufuula omulokole naye wafuuka omuzabibu wali ng'oli muzabibu ensigo ey'amazima ameereere naye kati wafuuka omuti ogw'omu kibira. Bwe twogera ku muti ogw'omu kibira ogumanyi omuti ogw'omu kibira gwe gwasuulibwa eyo ogutafiibwako Haleluya. Omuti ogw'omu kibira gwe gwasuulibwa eyo ogutafiibwako. Okitegedde? Gusuulibwa busuulibwa eyo ne gutafiibwako. Omuti ogw'omu kibira va ku bino ebibira by'ennaku zino bye batereeza kubanga ebibira by'ennaku zino biriko bagundi biriko ba forest rangers baabyo ababifaako naye njogera ku kibira kiri ekyedda kyomanyi kiri ekyaffe kyetwagendangamu abaana beekamuli kyemmanyi mukitegeera bulungi otwagendanga eyo wansi eyo mutabu ntwalayoko mukyala Maganda nemulambuza n'agamba kino wawugyondeese eyo mutabu n'osanga omuti gwakwatako omuddo
ebintu ebiranda ebiryoko waliyo n'emisota omuti ogw'omukibira gusengamu emisota gusengamu emmese gusengamu zino emmese ennene gusengamu ebintu bingi. Haleluya. Ogw'omuti ogw'omukibira kati nno gwe bakugamba mukwano gwe walekawo okwagala Bayibuli etugamba nti kyekiragiro ekisembayo ekiragiro eky'amaanyi. Osobola okubeera n'essubi osobola okubeera n'okukkiriza naye bw'otobeera na kwagala oba oli ku bibyo. Katonda omusumba omulungi yeebazibwe. Osobola okubeera nabyo n'obeera ne hope n'obeera ne faith n'oyogera ennimi zonna nga bwe twasomako ku luli episode eyo ewedde akitegeera n'obeerawo nga gwe mutima gwo olaba nti nze ebiri mbikola naye ng'okwagala mu mutima gw'okuvuddewo baba bakakukwatako bwe bati ng'oli agamba oyo aba ayagala okutegeera nzaani ankwateko nga gw'ogamba nange nja mulagako. Okwagala tekuli mu mutima gw'omukwano, okwagala kwabula. Naye nga Bayibuli egamba nti wafuuka omuzabbibu wafuuka omuti ogw'omukibira, waliwo ebyakusengamu. Kyokka nno mwattu ekisinga okwewuunyisa nti ekibira ekyo woba kubanga nzijukirako emabega eri nga nkyali mukyalo eyo ewaffe Kamuli, ekibira kibaali bakirekawo awo naye awo Mulemirembe omusajja oyo yali wa member of parliament MP minister gundi bamuyita Kivejjinja n'agenda atereeza ekkubo eryo n'addaabiriza ebibira omuti ne guddamu ne gimera bulungi. Kitegeeza nti gwe naawe kikyasoboka okutereeza omuti gwo. Okyasobola okutereera newankubadde oyinza okulabika newankubadde tuyinza okuba nga emiti nga tufuuka miti gya mu kibira naye ekyansi ekyaliwo okutereeza emiti egyo. Katonda omusumba omulungi yeebazibwe. Kyansi ekyaliwo. Kati mu kubeera nga kyansi ekyaliwo oli wa ddembe saawa eno okwetereeza. Wabwe obadde otambudde obubi, wabwe obadde biki ebibadde bikusenzeemu, obadde oli mu ettima, obadde oli mu ekiruyi, obuyombi bubadde buli mu ggwe, okuvuma obadde osula ntebe wali ng'obunyonyi bukuuba lwakuvuma nga bakupangisa lwakuvuma. Mukwano gwange awo ofuuse omuti ogw'omu kibira. Kanziremu nti kusomera okiwulira bulungi nti era naye nali nkuzisimbye omuzabbibu omulungi. Katonda bwe yakuzaala oba ng'akubumba yakubumba ng'akulabamu ebintu eby'omuwendo ng'era oli wa muwendo. Naye gwe bwe watuuka n'okula n'olaba nga munnange okuza otegedde buli kimu n'otandika bibyo n'opaala wagenda okomekereza ogudde mu kibira. Naye kyansi nkugamba ekyaliwo okwetereeza nkugamba saawa y'essaawa weetereeze. Haleluya. Katonda omusumba omulungi yeebazibwe. Kyansi ekyaliwo okwetereeza. Akadde kakyaliwo kaliwo katya era kyansi eyo ebeerawo etya. Tugende mu maaso bikula. Genda mu Matayo mu Yokaana. Genda mu Yokaana ensuula ya 14, ensuula ya 14 olunyiriri lwa 15. Yokaana 14 lwa 15 lugamba lutya? Yokaana 14:15 egamba mutya? Nti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Kati gwe ayagala okubeera nga oyagala oddemu oddaabirizibwe oveeyo eri mu guli omuti ogubadde nga tegufiibwako mwattu bajje bakutemete bajje bakuggyeko ebyo ebitaliiko zino ennanda ezakugendamu zino emmese ezakugendamu biki bino binnabbubi byonna mala biwukaki mala biki ebyo ebibadde bikusenseddemu ebyo ebibadde byakuyingiramu oba oyagala biveemu. Kwata ekiragiro kya Mukama tokireka emabega. Tokireka mabega. Ekiragiro kya Mukama kyakulagidde tokireka mabega. Akulagidde kukola ki? Kwagala. Nakugamba ebiri byonna byonna oyinza okuba nga obadde mulungi nnyo. Kyova olaba biri
nzija nkumugolerako naye waliwo ekintu ekikulu waliwo ekintu ekikulu ffe kyetwerabidde nga ffe tukulembeza kasita munnaye siyenda munnange sibba munnange sikola ki naye waliwo munda muggwe kwekibuzeemu kwekwagala okwagala kukubuzeemu mulokole novaayo nogamba ndi mulokole novaayo nogamba nze nalokoka naye ngaekintu ekigenda okukulemesa kuyita ku geeti okutuuka mu ggulu kiri ekintu kimu kwagala nga bagenda okukebera mu kitabo ky'okwagala nga mwatu tolinaayo makisi n'emu nga mu results eziva mu kwagala eziva mu kubeera atayenda atabba ng'ezo oli bulungi naye nga wali mu kwagala wafunawo 00 we twasomanga naye nga tubeera n'amasomo math English social studies katika ngendeko ku gundi history biology physics chemistry naye nga otambula naye waliwo ekyatujjangamu mukwano gwange ng'ekyo wookigwa ne woba okoze otya olina okuddamu yali English nga English w'omugwa math n'omugwa awo oba oli ku bibyo era woogenda bakuleka n'ogenda naye era otuukayo n'olaba nga akasengejja ng'aliwo ekibulamu kitegeeza ki buli wamu waliwo syllabus gy'olina okunyiikirako nga ziri zonna zonna omaze okutegeera maathi otegedde ki waliwo nekyolina okuyingiza munda muggwe ekifuga byonna lwe Luzungu kubanga baba bagenda okubuuza byonna nga bagenda obikubuuza ebibuuzo bye bakubuuza mu Luzungu amakulu nti Katonda bwe yakeera byonna n'ateekawo eggulu n'atonda ensi eno n'ebijjuddemu byonna yabikola out of love yayita mu kwagala tuvulaba nga tutandikira ddala nakugambye negamba nti Mukama bwe yayagala ensi ye yawaayo omwana we yayajagala naye gwe munange gwe yawaayo omwana we akufiiririre wa okwagala kwabula ofuuse muti gwa mu kibira opadde wadda mu bibyo abasumba bye bayogera babivaako omusomesa we yakusomesa nga bamuvaako kati odda mu kuwuliriza bitakukwatako oyingirira byotamanyi amazima amatuufu wewetunulira munda mugwe waliwo ebintu bingi ebikuyingiddemu naye nga byakuyingiramu tya wabula okwagala munda muggwe Bayibuli egamba okwagala tekunyiiga okwagala tekusiba busungu Bayibuli egamba tulina okwagala bannaffe naye gwe olwakugambako nti munnaye wakola bwoti gwe noolaba nga ate ekyo bakoze kibi nga bakoze kibi nnyo bakugambako batya awo nodduka mbiro novaayo Bayibuli egambye wafuuka omuti ogw'omu kibira mukwano gwe bwe yakugambako nakugamba naye gundi gwe awo novaako waya notabuka n'omuddukako mbiro n'okumubulokinga tokyayagala kumanya bimukwatako okukwagala mulokole omuzadde owa agambako naye mwana gwe kola bwoti ne bwoti onomwekutulako gwakugambako gwe wekutulako onoogomyawa nga gwakugambako gwe wekutulako ye onookituusaawa okwagala kubeere mu mitima gyaffe bwe tuba nga tunaabeera abaweereza abalungi mu maaso ga Katonda nga tunaatuula wansi w'ebigere bye nga tunaalondawo ekyomuwendo ekisinga kwe kwagala kwe tulina okussa ku mutima kwagala ngenda kusaba ogende mu Yokaana ensuula ya 9 olunyiriri lutandikira ku 10 paka ku 12 era tuli mu Yokaana leero twatambulidde mu Yeremiya ne mu Yokaana 9 tutandikira 9 10 paka ku 12 Yokaana 9 10 no sorry Yokaana 15 Yokaana 15 tuva ku lunyiriri lwa 9 paka ku lwa 12 yes munsonyiwe mubambi I'm very sorry naye nga muli mutya bannaye simanyi tuli wamu
saagala beerenga nkuleka emabega. Tutandikira ku lunyiri lwa 9 Yokaana 15 olunyiri olw'omwenda paka ku 12. Tugamba lutya? Nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Tuddemu. Nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe, mubeerenga mu kwagala kwange. Bwe munaakwatanga ebiragiro byange, wulira, bwe munaakwatanga ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange, nga nze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Bwe tukwata ebiragiro bya Mukama nga tuli mu kwagala, we bakugamba nti kola kino n'okikola ng'oli mu kwagala, awo ng'okwagala kuli munda mu ggwe. We bakugamba nti sonyiwa n'osonyiwa ate n'owerabira nga oli mu kwagala. We bakugamba nti yamba n'oyamba ate nga toyambiddemu, toyagadde kutegeera nga bw'oyambye ng'ogamba nze nyamba, Mukama yasasula, nga oli mu kwagala. We bakugamba nti gabirako munno ekyokulya kino n'okimuwa nga toweekeseemu na ku mutima gamba nti nange kino, n'ogamba nti ndina eryenvulimu naye kandyawuzeemu ndimuweeko, n'omuwako haafu naye notwalako haafu, ng'olwo okwagala kuzze. Ng'okwagala kuzze. Sita wange omulungi yaŋŋambye, Harriet Kiza yaŋŋambye musigemu akatabo, njaka kusigamu. Gwe mbulira buuliza omuntu e Uganda asobola okarisiivinga, njaka kusigamu. Njaka kugulira kubanga nze tekinkolako ki bwe kasita obeera ng'oyaayaanidde akatabo kano osome kye bayita okwagala, love without experience. Kano akatabo okitegeera kubanga njagala mbabuulire baluganda, we tunaabeera nga tukeera ku makya ne tugamba nti nze ndi mulokole, munnange nalokoka era kiki, naye nga maze amatuufu munda mu ggwe tosobola na kusaddaka. We tutandise olunaku olwaleero tutandise n'oluyimba I surrender, okwewaayo nga teweewaddeeyo mu mutima gwo, tosaddaase naye nga gwogamba ndi mulokole, tewali kwagala. Bayibuli yatubuulira ebikola okwagala. Gwe genda mu Bakoliiso ekisooka ensula ya 13 osome eyo yonna yonna ojja laba ekikolo gundi elements ezikola okwagala. Katonda omusumba omulungi yeebazibwe, ojja ziraba. So wano okwagala tulaba bulungi ekitugambibwa okukola okwagala. Tweyongereyo ku 11 sagala tulwokubanga obudde bugenze. Ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mu mmwe era essanyu lyammwe lituukirirenga. Kino kye kiragiro kyange, mwagalanenga nga bwe mbaagala mmwe. Ekiragiro kyatugamba biri byonna byonna ng'omaze obikola akwagaza ekintu ekisembayo kiri ekintu eki, twagalanenga. Naye wano woosangira waluganda ng'oli mulokole akaira ku makya najja ayomba nga yatandise okuyomba waluganda n'abadde alina kyakola asooka n'akivaako n'atunuulira nti mwana mulenzi, mwana muwala, bw'otyo bw'oli. Tuli balokole naye nga balokole abavaamu omuliro guli ogutasana na kuyimirirawo ogwokya. Baluganda, baganda bange, bino mbyegamba naye nembigamba naawe ndaba. Tulugamba naye brother Maganda, katikati gw'otugamba bino nange munnaye nsomesa mutima gwange, wemala okubuulira nange nenzeeringa naye mmaze obisomesa. Naye kakati nange nkoze ntya okulabika nga kino kyensomeseza kikwata, olwo nenyiikira nensaba. Si kyangu kubanga okwagala is a sacrifice, naye si kyangu kuba nakwagala, naye lwana omutima gwo. Kale osse kigambo kwagala mu mutima gwo, forcing okwagala ogenda tutandika otya? Waliwo ebintu byobadde tokola bikole.
Bayibuli eyogera mu ngero 22:29 n'egamba nti olaba omusajja oyo anyiikira mu mulimu gwe aliyimira mu maaso g'abakabaka tayimira mu maaso g'abakopi. Buli lw'onoonyiikira mu ekyo ky'obadde olaba nga tokolaakola oba nga obadde nga totera kuyamba ng'owulira ng'okuyamba mu gwe tekuliimu ng'omanyi laavu eno egenda neetuleetera obuzibu muntu waliwo wotukanga nga mundamu waliwo byo toyagala nakuwulirako nga ebyo toyagala biwulirako. Bakedde ku makya agambye waliwo munnaffe ono bannaye yafudde twetaaga okubeera nga tumutransporting omutwala eri bannaye munnaffe mulwadde naye ng'ogamba nga gwe fine sigamba nti oba kale ogamba nti oba oyinza okubeera nga tolina naye ng'olina emitwalo nga 10 kyokka nga gye emitwalo 10 bakamala okuba omwana wo oyo beetagayo emitwalo 10 ogamba ye omanyi Katonda atuleetera ekintu ng'ayagala alabe mu kaseera ako koolabanga alina obwetaavu osobola okunyigiriza mwako koolina n'ogamba nti ndina emitwalo gino 10 omwana wange gye baagala be gyennyini ku ssomero naye kanzibirize nzijeko omutwalo ogu nguweeyo ow'omuntu ono. Katonda eyo emmeme gy'awulira n'agamba waawo mu butuufu abadde tayina ng'alaba ne kalina tekamala ng'alaba kalina ke kamumala naye naddira n'akola ki n'awaayo. Baluganda saagala kubaluyisaawo kubanga njagala genda ate ku platform ya Mukama Afaayo mbeeko nange bempuliriza. Katonda omusumba omulungi, Katonda omwesigwa, nkwebaza kubanga message eno gireeta eyina nze kyenkolamu era nkwebaza nti omutima gwange gugenda gukyuka nange mbadde nga nina ebinnemye ng'amazima matuufu ndabya ddala nga binnemye nga sikyasobola naye Katonda omwesigwa nkwebaza nti ogenda okyusa omutima gwange. Mu kukyusa omutima gwange wenkusabira Kitange omwesigwa ebigambo bino bigende bituule ku mukyalo oyo omwami oyo atulaba bigende bituule mu mutima gw'omuvubuka oyo omuwala oyo atulaba. Kitange omwesigwa ogende ogonze emitima gyabwe. Katonda omusumba omunene oyogedde n'ogamba nti ekiragiro ky'otuwa kyekyo ekyokwagala ng'emitima gyaffe gyonna tukoze byonna naye ng'okwagala tekuli mitima gyaffe kewaliwo kyetugenda kuba nga tugasizza naye nkwegayiridde Katonda omwesigwa leka otuwe ekisa ky'okwagala. Twagale bannaffe, twagale mikwano gyaffe, twagalire n'awatayagalika kubanga wetwagala twali twakwonoonera twali twayonona mu maaso go nga tujjudde empita mbi naye n'otwagala n'otusembeza n'otutereeza laba yetufuuka omuti ogwo mu kibira ate nga twali mu nsabibu. Kitange omwesigwa nkwegayiridde Katonda omusumba omunene, Kitange omulamu, gwe Katonda awulira okusaba kwaffe, gwe Katonda awulira okwegayirira kwaffe, gwe Katonda awulira okusinda kwaffe. Mukwano gwange wulira, mukwano gwange yamba, mukwano gwange wulira okwegayirira kwange, wulira okusinda kwange. Kitange lekosa omwoyo gw'okwagala mu mutima gwange, Kitange lekosa omwoyo gw'okwagala mu mutima gwange. Omwoyo gw'okwagala gufuke ekyambalo gye ndi, omwoyo gw'okwagala gufuke ekyambalo gye ndi. Nneme okubeera akapande mukwano gwange. Yamba omusajja oyo Kitange, yamba omuvubuka oyo Kitange, yamba omusumba oyo mukwano gwange, yamba omulabirizi oyo Kitange abadde akukabirira ng'abadde agenze astray ng'alaba okwagala kukyaye kuvudde mu mutima gwe. Kitange omwesigwa leka omuddiza ekisa ky'okwagala, leka omuddiza ekisa ky'okwagala. Ayagale naawe atayagalikika, ayagale naawe bw'atasuubira, atandika okukola ebyo ebisaanidde okolebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nkwegayiridde Kitange omusumba omunene, kola Kitange omusumba omunene, kola Kabaka w'abakabaka. Yamba gwe Kitange omusumba omunene, yamba gwe lwazi lwange, yamba gwe kiddukiro kyange, yamba omusajja oyo taata, yamba omuvubuka oyo mukwano, yamba omusajja oyo Kitange, muyamba aveeyo gy'abadde agudde, muyamba aveeyo mu kibira gy'abadde agudde. Leka omuyambe omugjeeyo Kitange, mugjeeyo mu kibira gy'abadde abulidde, mugjeeyo gy'abadde akyamidde. Kitange nkobodde omusaayi gwo, omusaayi gutunazeeko ebibi kubanga omusaayi gwe gwayika ku musaalaba Gologoosa gutunazaako buli kibi kyonna, gutunazeeko ekibi, gutunazeeko ekikyamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale maanyi gaffe. Tusabye nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu.
Amiina, amiina, amiina. Bannaye baluganda, Katonda abanjagalire, Katonda abankuumire, Katonda abankolere obulungi obutali butono. Tosubwa n'olunaku olwaleero olw'enkya ku ssaawa ziba 9 zitusinkaanira wano. Si kyangu naye kwe kuno kwe bayita kwe tulina okukola okwagala, tulina okusaddaaka. Kutandike naawe ate kutandike nange, ate gwe naawe akikoze okisomesa omulala. Sharing a message eno olaba ng'ekukoledde ebeekugwa bwekyusa omutima gwe. Katonda akunjagalire akunkolera obulungi obutali butono.